omuvubuka akyeyiya azimba eyo kisenge ddiiro nga tesukka fuuti baziyita 3 nga byonna tebisukka mu fuuti 3 fuuti 3 oba sentimita kyekisinga obuwanvu ziba fuuti takatukolera nnyo mu fuuti 3 osasula emitwalo 3 permanent pansi bw'omala okuzimba kagundi kaaka akagwa mu 3 azimba kalina n'amaka ageetadde babala buli fuuti 2 omutwalo gumu mu 7 kati ogenda okubisaamu nti gw'ogamba nti olina yiika ennyumba etudde ku yiika nga babala kati nze nno wali 2 ku 100 kati gwe kutula butuuzi ogambe 2 ku 100 okubiseemu gumu 7 bagenda kunkubako ng'ekya3 kakati era bajja kujjako ze bakugjeeko okitegeera kati ezo ssente ze ziyambako okubanga ebintu bikola ki bitambula waliwo obusente bwe bagaba singa bakuzanga ng'ozimba nga tolina layisinsi bayinza okusibayo oyinza okusasulawo miliyoni 4 mu emitwalo 9 engasi ate kata omuntu batwala ne wirubaalo zo n'abazimbi b'oluusi babatwalirako kati jjukira ate n'obikima nakyo mbeera ndala si buli tteeka erifuluma nti liba lyakunyigiriza nakulinnyirira munnayuganda yes mulibaamu amateeka nga gafulumiziddwa nga mazibu kuteeka mu implementation ate mubaamu amateeka agaba gafulumiziddwa ng'amazima lusuku lwabo abali ake n'abakenuzi kakati wetunuulira Building and Control Act eyafuluma emabegakaawo batereddewo kye bayita Building Committee omunyago batereddewo Building Committee omunyago basobola okubbira n'okulya etteeka lino ligamba nti omuntu yenna anaabanga agenda okuzimba kwata ebiwandiiko ebyekifo kyo genda ku town council bw'otuuka ku town council buuza Building Committee teekamu okusabako oba an application kweyo application attach your documents pay the fee okusoma application yo lwaki basaba fee eyo because zezimu ku ngeri ez'enjawulo gavumenti zefunamu omusolo oba gyengeri gye basosolamu bakansala bagamba you attach nti endagaano yeno gye nagulirako oba kino kyekyapa kyange kopi teekako application nti bannange nze gundi ne gundi owegundi ne gundi nagula poloti bweti ne bweti oba ekyapa kiikino mpandiikira komiti eno nga nsaba mujje mutunuulire ekifo kyange munzikiriza okubanga nzimba ekizimbe bwekiti ne bwekiti ekizimbe kyengenda okuzimbamu kiri bwekiti ne bwekiti pulaani amateeka amajja ku nsonga zaffe abaagala okwekulaakulanya abaagala okubaako we tutuuka tuzimbeyo akayumba kaffe buli muntu ku nsi kyasinga okufaako kwe kufuna wassa oluba akatako kayina kakati waliwo emisolo emijja kola kino kola kiri kola kino omuntu agenda kudda waka nso omunaku adduukirewa. No, I think, Vicky, we need to get with time to appreciate. Si buli tteeka erifuluma nti liba lyakunyigiriza nakulinnyirira munnayuganda. Yes, mulibaamu amateeka nga gafulumiziddwa nga mazibu kuteeka mu implementation. Ate mubaamu amateeka agaba gafulumiziddwa ng'amazima lusuku lwabo abali ake n'abakenuzi. Kakati wetunuulira Building and Control Act eyafuluma emabegakaawo. Batereddewo kye bayita Building Committee omunyago. Batereddewo Building Committee omunyago. Basobola okubbira n'okulya if it's not properly regulated. But when you read the law, amateeka gano agasinga gabaddewo. Only that kati bagezaako to implement. Kye bali mu kugezaako and people are becoming more aware. I wish the government could appreciate abantu abavaayo ng'emikutu gino we givaayo nti etteeka we lifuluma kati abaana balikwata ne bali dissectinga ne balinnyonnyolako kye baba basobodde nti mu ndaba yaabwe. Obuzibu bwe kirimu nti abaana mu kumenyaamenya amateeka gano balina there is a way they condemn. Nti bo bavaayo lyatuulanga agenze bakomerera. Oshegera natalaga the good of it nti etteeka libagirwa lirimu kino na kino na kino ye napikinga but there is this vice egenda okola ki okuwona ebimu bibadde bigaana Uganda oba ne Kampala oba n'ebitundu ebirala okukula bizimbe bitalina structure bizimbe ng'oli akeera bukezi n'akituuzaawo tekirina plan n'ateekamu kyayagalawo
oshegera nti ebintu bibadde bikeera olinga ewantu tewalina kuzimbibwa n'ateekawo ekizimbe kuba ono gamba n'ogu kubo oluusi abantu nga bazimba ne batalekaayo makubo abantu nga bazimba nga wazimbye tateekeddwa kuzimbawo ekyo kizimbe ebibuga ebikulaakulanye ebiina plan if you've traveled akatono ennyo ezimu ku nsi ezisinga okuba nga ziri well structured it is Switzerland nteeketeeke nyo even Dubai mu kuzimba bali batya basufu bo batuleka dda bw'otunuulira if you've been to Nairobi nabo they are trying Kenya nabo bakitambuza bulungi yes Nairobi they are doing really good nti bo bafulumya nkulaga that teeka byekigenda okutereeza ebifaganagana n'ensi endala then nzije tutandika okunyonyola ebibi waliwo street nga mazima bagamba eno street ebeereko flats zokka ate flats ezo zibe mu buwanvu bwe buti flats ezo we muzizimba ku plan nga ziri mu bipimo by'ebituufu nga buli kimu kituufu street egenda kubeera beautiful erabika bulungi street eyo ebaako emirimu egiri specific ababeerako mu nsi ez'ebweru London wa Germany bakunnyonnyo ne bagamba otuuke sibe I've never been to Germany but they say nti oyingira nga wano muli mu restaurant muli mu kulya nga waliwo eddwaliro nga waliwo office bikwatagana no noise pollution environment no nothing nga bakulaga nti bas bakola street ne baji structuringa nti bagamba nti wano waliwo car wash opposite nga waliwo golf course ti omugaga wajja okuzanya golf aleke motoka walinga bajoza era nga bagimanyi nti eyo street ebaako kino ne bagamba nti wano waliwo eddwaliro ly'abaana opposite ne bateekawo ebyokuzanyisa by'abaana owulira structure makati nga luguudo okuteekateeka kyebagezaako ekibuga oba street kyebagezaako kati gale tumanyi nti ku NASA printing nawe kusangako bbaala njagala otunuulire sika ekifaananyi kya NASA bwefaanana olwaleero ekizimbe kiri mu makati mu lukubo bwe kiti kyo weekiri oli yajja n'akituuzaawo ekkubo ne lisala eno n'eddala lisala eri ye n'asigala mu makati n'agamba kasita bwekiri tusolooze yakiteekawo teyalumirirwa kati bakozesa nguudo ezo abakola enguudo ne bajja ne bagamba kakati oba tuluyiseewa abantu bali mu makati mu luguudo emabega waliyo omwala waliwo oluguudo lwa train to make matters worse nti n'ekizimbe tekiinaako parking you get my point kati eno act obagana amateeka ag'okuzimba these are some of the things bye tuli mu kukolako nti akatale kabeere watuufu we kalina okukola ki okubeera amazzi gatambule bino ebintu we might not be the actual beneficiaries tufe abaliwo tuyinza okuba siffe batuufu kukiganyulwamu mu kaseera tuyinza obutakifunamu directly naye tuyambeko abajja babeere ne work plan actually nze lyetteeka nalita nze nga nze bw'ombuuza namutebi your view it is a work plan. It's a work plan. It is a work in progress. That work abantu abagenda ojja appreciating siffe. Kuba kati gwe bajjewo abadde ne kakiyosiki ayina kuvuma. Owa kiyosiki munyiivu. Naye we tuna structuring nti tuyina kye bayita a resident place ekifo nga kyebakwamu kyabasuzi bawaka. Abantu mugenda kinyumirwa ng'otuuse ewantu ng'ennyumba zonna eziriyo ziyinza obutafaanagana naye nga mwenna muzze kwebaka. Tewaliiwo disco. Nga zizimbiddwa ku pulaani bino ebintu kyolaba abantu kye bagendamu malicious damage n'emisango gijja kendeera. N'ozimba wano mu mulyango gwate munaakutaddeko toyi. Natambulanga naawe Viki kuba tommenya nnyo. Ozimba bulungi akayumbako buno bwe estate bwe tugulaagulamu. Omuyai nakuteeka toyi ku gate. Ku gate nga toyi. Sina kindi ate ku mulyango gw'ekisenge kyo. You get my point. Ngateekako ne pipe kwefulumizaamu omukka waggulu. Oli n'ateeka ekiyungu bagita bata fyumu eyo n'agiyingiza mu gate yo. Nola akatogo. Gye biggwera ng'obimenyeeyo. Gye biggwera nga mugenze mu malicious damage of property. Oluusi n'akantu okatunze wakutanye. Omujjuzo naye singa bagamba nti no okuzimba ono waaba yazimba kwa kati waliwo abazimba edda ono yazimba street egenda kuba bweti
betaaga oluguudo n'ayingira n'agira bw'ati toyi buli muntu agiteeka okuva ku ttaka lye distance bw'eti obutanyigiriza oli ate naawe obutasula na toyi munda ebizimbe byonna emiryango gitunule etunule wano side eno okitegeera I don't think that would be very bad residential area ne bajja ne bagiteekamu kyaki gebagezaako okugamba nti mwebase eri overnight ekoona President Kagame w'e Rwanda Yes. ye yagoba abasumba omanyi ye bibyakera bukezi n'agamba kati ekyo sikitegeera ne bamunnyonnyolamu yabagamba kati njagala buli muntu ng'olina diguli okola kyaki bagita theology yabagambye mugende yagoba church enkumi ezi nalabye ne General Muhoozi naye akyokuonakaawo but it's the way to go tozanyira kuzikiriza y'abaki y'abantu tokera bukezi n'ogamba makati gwe mu kibuga wogenda oteeka church. This is a business center. Yes, you're interrupting people. Oli nazimba church what? Olugudo ne batandika duwetamu okumusanyusa. Yeah. Oshtegera. So ereteeka lyaze kutereeza ebyo. Tutunulira birungi biri mu tteeka. Nga tunagenda ku bibiri. Okay. Ebirungi ebirimu Viki si kibi amazima ddala okugamba nti omuntu etteeka ligamba nti woba oteekateeka okuzimba genda kugombolola oba gye muyita town council kati abatandise obiteekesa mu nkola KCCA yasoose naye ne district endala n'ebitundu ebirala bino ebintu bijja kujja mpola mpola only that Kampala is the capital city kitegeerekeka nti bo babisookemu kati chovola capital city yoke city ataddemuko kuki kumaanyi kubanga kino kibuga you people Kampala is the face of this country because it's our capital city mukiriziganye ebimu ebiri mu Kampala bikyukemu ngenda kwegatta ku musajja omwe yagamba nti abantu abamu abave Masaka Mbalala wa betaaga ye emyezi okubanga basigalako ku boda ya Kampala tusoke tubakubeka enfuufu nga tebannayingi mutulinyiridde nnyo bannabuddu no nze bimu ku bintu nga I find them irritating abantu abawandula mu Kampala amalusu oli nagira nali mu paaka awo lumukyoma nagamba mukama nyamba nevuge ndi mu paaka lumu ntudde no ali mu ddirisa mu taxi gwo muddiridde n'aseetula akalabirwa in fact ali wano gwo oli ku ddirisa n'aseetula akalabirwa naga kankuyiteko gendo katu ng'aliteeka eri n'ogamba taxi kwolwo lwe nakoma kati kanseerebwe booda si kunkuba malusu abantu kati ola n'enkozesa ya taxi nze omanye ebimuntu binyumyako abantu bategeere it's bad habit to pick your nose in public abantu bagira bati nasiga ku mutto gwa taxi indairanga ntya Katonda nze omanyi seefula kyesiri naliko mu taxi omukazi najja akasanirizo n'asanirira enviiri olwebi bwaba n'ensekere ebintu nabisammuka biti mu ebintu bye twogerako wano we have met tagamba sorry netudde ku tteeka ly'okuzimba tusaza abantu tubaleke n'agayisa gaabwe now etteeka lino ligamba nti omuntu yenna anaabanga agenda okuzimba kwata ebiwandiiko ebyekifo kyo genda ku town council bw'otuuka ku town council buuza building committee teekamu okusabako oba an application kweyo application attach your documents pay the fee okusoma application yo lwaki basaba fee eyo because zezimu ku ngeri ez'enjawulo government zefunamu omusolo oba gyengeri gye basosolamu bakansala bagamba you attach nti endagaano yeno gye nagulirako oba kino kyekyapa kyange kopi teekako application nti bannange nze gundi ne gundi owegundi ne gundi nagula poloti bweti ne bweti oba ekyapa kiikino mpandiikira komiti eno nga nsaba mujja mutunulira ekifo kyange munzikiriza okubanga nzimba ekizimbe bwekiti ne bwekiti ekizimbe kyengenda okuzimbamu kiri bwekiti ne bwekiti plani ebyo batonatuukayo nayo ndowooza kati n'omaliriza n'osubmittinga they are going to write back to you when application oba otaddeko address you bagambe okay we are ready to see you structure gy'ogenda oteekamu ya sente mmeka
Muttaka. Okitegedde? Yes. Muwulirizeewo nnyawo. Wa Kisenyi. Bw'oba ozimbye we have approved nti wawo. Bw'oba oli wa kibanja endagaano banoonyeza ayina ekyapa bamuconsultinze. Tuvudde waawo weribanga ettaka liri mu lutobazi bagenda kukubira nnema kyono yafunye layisinsi. Singa bino byaliwo nga bikola singa tetulina abantu ba mu Lubigi bakaba abamenyebwa. Okimanyi nti mu Lubigi waliwo abantu nga balina ebyapa. Yes. Bayina bino ebintu byetwogera bawana obusuulu. Waliwo abantu nga ayina ekyapa ku Lubigi. Question eri nti yakifuna atya? Yenguzi bwe bulyake. Obutali bwerufu offices. Obuli mu offices. Nti bino byonna building committee eno wetuula they will inspect. Nti ali mu lutobazi naye ayina license bamugambye akolereko kino ne kino ne structure gyateekawo tetta butonde. Yes. Kakati bagenda ku following up titova ku plani. Bagenda kugamba otyo gwoyise woyita bagenda kuwa ka certificate. Ka certificate yako obeere nako. Singa abatokafunye buli mita bazita 40 abiri zozimba osasula emitwalo 2. Oshegera fine ewe ground fee bagiweerawo. Singa ogenda n'ozimba ebintu nga tebyapuruvize kati nga mu Kampala birina okuba nga bitandise okukola. Yes. Banoonya bunoonya kati babiteekesa mu nkola balambula bizimbe. Now bakuwadde we bakuwa woba ogenda kuzimba flat bagenda kugamba nedda twetaaga kye bayita structural engineer okutubuulira structure eno egenda yimirira etya emitayimbwa gigenda tambula gitya. Bagenda kugamba twetaaga architecture akuwe bana abantu bonna kati bajjawo bano bakayungiriza bayita bayinginiyo olwokuba yayikwata omwiko ne birigi bazaayo okutambula ne busikwe yabo bazaayo emirimu mu professionalism. Nti engineer abayinginiya nga so tunulira ekizimbe n'akibala bwe kiti kuba abaana babisoma. Oshegera it's not about a matter of kuteekako omusenyu n'otuzaako bulo. Ne weeyita engineer. You are not. Nina musajja wange. Every engineer must be licensed. Era engineer akuba ekizimbe ekyo ateekako ebimukwatako ne tukebera mu engineers board weri mwali ne surveyors board weri nga bolaba baloya nti waliwo law council weri nga bolaba abasawo nti ebbaluwa ezibakakasa mu busawo waliwo ebitongole bino si byakweyita kati kye bagezaako baleta professionalism. N'abaana bagundi abasoma emirimu. It's going to encourage people okudayo basome ebintu bafune empapula. It's going to create more jobs ku bantu abasoma abaana abadde batambula nga mirimu gyabula. Because whether you like it or not ogenda kunoonya omwana alina license. Ngenda kwetaaga engineer nga ogenda kunoonya omwana alina architecture nga yabya ddala. Anaakuba planning emalayo. Bw'amala okubisayininga abo bonna n'obiza mu building committee no submitting nga ngenda kuzimba flat wet bino byonna bikkiriziddwa ekifo weekiri kituufu nga bakugamba please do go ahead. Nga bakuwa continuation ntigenda okole. Bino byonna babikola lwaki okusitula omutindo bw'ebizimbe. Ebizimbe ebisinga babaddewo kye bayita negligence obulagajjavu ng'ekizimbe babeera bakizimba enkuba olutonnyamu biimu n'eyiika. Bakalimala okukisereka ne kifuna enjatika. Okyegera abaana abasinga omusingi kye bayita foundation balina akaveera ke bagwawuza. Sikamanyi mu luzungu naye kaba ka black kabako obuyinja abali bazimbyeko nkakasa mu akaveera bazituguza tutera kugula mita ziba 3 naddala ennyumba z'ebisengeze ebisatu. Lolo zisatu emitwalo nga 17 oba okafunye kati akaveera ako kawula amazzi abantu abasinga oli azimba n'ateekawo ebipapula bya sementi. Kati ate ebipapula amazzi ennyumba ejja kusika amazzi. Kati nze oyo muzimbi si engineer. Tubisanze ku ground. Tubisanze ng'oli yakikuzimbira. Kyova olaba ebisenge obisanga nga amazzi gambuse mu plasita ayiika. Ebimu gasobola okubuuka level ya wansi ne biyiika mu makkati. Zeze ennyumba abapangisa balina ennaku n'ogisanga nga yonna ekunjubuka eti. Bakuzimbira foundation tebasoose kwetegereza oba wansi wakusoosaayo mayinja. Kati building yo committee webiraba ebyo we mubadde muzimba we mukoma babayimiriza ne bakugamba twagala empapula z'abano bonna abakola ku mulimu guno.
Oshegera negligence nekirale ezenyumba obo gizimbye bwetyo ne weeyimirirawo waliwo obusobozi ejja kukuba abantu kati bo bagamba ne womala okuzimba ogenda kutuwa kyebayita tugenda kuwa kyebayita occupancy permit wale gyebayita temporary ne permanent okitegeera kati occupancy permit yene ebeera etya waliwo gyebayita temporary be bano bannamu tebisina sente ze nyumba nyagiyingira teri mundabirwamu tennaggwa ngoba kuva mu muzigo nganze bye binsangeyo wamwe waawo okitegeera newonya muzigo nkoye kana nejewunyiza nenjimala nenjivaamu nenzira ate mu muzigo ngekulemeredde teyannemerera ngeri wala ngemirimu ndaba girika mbalate ngeri wala waliwo obuzibu nanga kati obulakataka kali amafuta agovuga ga 8 buli lunaku nanga nkube mpaka nsanyi nga 8 oyinamu obusawo bwa seminti n'ez'omuzimbi nagaka kansevingire seminti ochegera nti eyo temporary occupancy permit bagigaba kuffe bannayingira nyumba ateriimu oba kummwe wayingira nyumba wakikola kyakulemerera bulemerezi ayina bana nembitereza kyagada notekamu nze kasana iwe ngokoto wali toyina byera byongamba yingira va muzigo nengamba nja kolanga kisenge ku kisenge naye wagenda okumubalanga tibugwa okitegera kati eyo temporary ntyodayo ku building committee no baga bananga okuzimba mbadde enzimbi naye nyumba enkoze eki etuddemu kanjira njiyingira zembadde mpangisa awo kanso kwatamu wewali konsani y'Abannayuganda abasinga ebitundu kumpi 7 ku buli 100 bayingira amayumba gaabwe nga tegannakola ki nga tegannaggwa bo beebuuza tubataputire bulungi lwaki kinneetaagisa okusooka ku kanso okusaba olukusa okuyingira enju yange nga tennaggwa oli munnayuganda yes tukanye nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe tekitugasa oyingidde ennyumba etannaggwa netujja neekukuba awe wali omusaago gwa negligence mujiwulidde bangi ebyo bawooza sumanye ennyumba yasaze kumbe ennyumba yali nnafu eddinisa livuddemu likoze eki era bagamba temporary occupancy permit ebeera ya myezi 6 okitegeera weetereeze naye era basobola okwongera obudde bweggwako ng'oddayo nenyoga nange nammwe sente muziraba nakava mu covid salamu alaikum kati oba osobola okuddayo nobagaa nange mugira mumpaamu emyaka mumpemu emyaka emeka era ne bagaa nga tukwongerenge emyaka tukongere emyezi 10 nga bwe bwetereeza naye lwana nga buli stage obaako kyoyongerako enju baako kyoyongerako yes kati then ne baba ne gye bagaba eri permanent occupancy permit yeyo gye batuuka ne bagamba ennyumba nnungi for human habitation omuntu asobola okujja n'akola ki n'abeeramu mu butuufu bw'okola ki bw'okubeeramu ebirala ebigendererwa mu kino ekintu nze nga nze ng'oggyeko okubanga basakiramu banange twegombeko bannayuganda twegombeko wabula singa ate oba tobikoze ssente z'osasula license zinga olaba license z'emmotoka y'example gye nsobola obbaweerako ennungi zirimu class walo class N class B then ne wakabawo class C kidduka kyovuga class C be bana abazimba obuyumba obwo bwe sitategeera kisenge ddiiro bazitaddemu class kansa otukubewo mpola oyo tasasula ate na musolo oyo afuna license ye occupancy ebeemu n'abeera mu kantu ke kuba abamuvubuka nga akyeyiiya naye kyesitategeera lwaki ozimba akasenge ddiiro ate n'oteeka toyi munda kantu ako njagala mufuneyo annyinnyonnyola tebibawunyirira beno gwe atandise okulinnyira gye gava nina nekitegeera nzala kiringa omupangisa nga noonya ennyumba nga noonya ekisenge kimu kimanyi kisenge ddiro ate nga muli mu ttooyi nze bandi manyi self-contained erina kuba ku bisenge okutte ku nsoloboto y'abasinga like lwaki osula ne kaabuyonjo mu kisenge ekimu simanyi TV eri wano byonna nga gwezuuka ne toyi n'ogirabirawo ozuuka ne TV ogiraba kitanda kyo kiraba toyi ogiraba ekidomolo okiraba ekyo sinna kitegeera effumbiro era oliraba ofumba otya nga toyi eri wali ino obuyonjo obwo bumbulamu alina okuba omuyonjo ennyo kano kawo wasiise magi wafulumyeko mu nju
Tibandagale banatuka kwa obuyonjo batubuzaabuza kibulamu mutindollo oba ekisenge ddiro nyinza okkimuwa n'omuntu nga single room sebo nina eyali ajja nga anoonya ennyumba sebo naŋŋamba njagala self contained single ne mugamba yeefaanana eti eyo self contained single ne mugamba no kanso namute bali kakati gwolabika obadde nnyo bintu bya omwana akusombera mu single room bw'oli eri mu ttooyi ye ali eno ajjula kyanca wooviirayo mulye alayika abakusombi bagagga nedda abakusombi balabika babaddengamu n'ettooke nina ekintu ekyo nineetaaga tufuneyo omuntu akinnyonyola single room self contained kyeki kukuwonya mpalana ya mizigo nakwejjamizigo mba ku mizigo naye empalana ate sirina kubeera stressed nnyo nga nyombera kasumuluzo bulijjo mmanyi self contained bayira viki kino ntangaaza self contained abavuga baba ne rumu ngeno gye tuli yes nga waliwo ttooyi n'oluggi balina obugiraasi obwe bateekawo ekitanda nga kiri wano ng'atunudde mu ttooyi wali ku mulyango ng'alinawo bakayita kitchen setup kaliko gas ako konkakkiriza buli muvubuka abe nako ttooyi ekola kimunda mu squeeze bwetyo kalumu tekawera fuuti 12 ka fuuti 10 ku 8 bakapangisa emitwalo 18 ku 2 self contained eyo gyonnyonnyola teweza yadde fuuti 10 na mega mbadde mmanyi self contained ye room ng'erina okuba muteyuzi bulungi ng'erina okuba ne kasiringi akalungi amataala amalungi ng'erina kaaka akayungu oba woofumbira biki ng'erina buko bukabini mw'oteeka ebintu kanso wakulirawa eyo si ye self contained yasinga oliwe najera no okay tukireke because I might even end up looking more stupid than I want to be. There are some people ngamwe nga temumanyi life eyo. No, life tugimanya amwe hustler, my friend. I know you as a hustler. Naye atonnewunyisiza surprisingly. Sikirina mukwano gwange alina self contained bwetyo. Mbeko we nkutwala. Ojja kuba onjimpadde essomo. Mbeko we nkutwala. Self contained single room ka kitchen ne toilet clear. Kati n'abasinga bakyongeramu ne bugundi buno babuzimbirako obwa TV osanga room baji ku settingira dda ekyo kyo kiri fine standard kwa kati omuntu ng'olina ekitanda 5 ku mukaaga 5 ku mukaaga tegenda mu single room olina kuba 4x6 zino zetupangise Kampala 4x6 sikisulanga keekyo ekya 4x6 tofaayo okuleka ddeeka z'essomero zibanga 4x6 nagisulako naye nga bwabweru sigisulangako tojja kwambala kicorporate lwendi kutwala gyendi kutwala yambala byaffe ebanga setting ya lodge kati totubuwa ensonga z'abantu ozitabudde lumu eyo obitabudde ekyo kya big nedda okonye ku bulamu bw'abantu banjitwala ne lodge etandikirwako ey'emitwalo 15 temubaamu ntamu abakulyanga babbeeyi tonnagwambaana bakisegusigu mu kitundu ku ebiri yawo si mu bubi neera kale wewakwatira obwalooya it was your way to go. You deserve it. Si mu bubi waliwo ekitagatta oyawukana nnyo ne nakyagaba bakati bakwetidde bakumaze lodge za mmeka oga 15 like waba otambudde wosula mulumu ya mmeka nze kale nyiza okwogera ne bagamba nenze bwe mba ntambudde sisula bubi nze nagaana ebintu bibiri Kampala wano sirya bubi sisula bubi kati bwe ntambudde ekitone nnyo olumu gye nsulamu erina okuba nga yeetaano ekitone nnyo ate country olumu eba nnungi era nze lwe twagendera mu zi campaign ezo tuwa abaana bammanyi nze nali nsula waggulu saagala kusula bubi kuzuukuka nga nakanyama nnuma kati olaba omuvubuka akyeyiiya azimba eyo kisenge ddiiro nga tesukka fuuti baziyita 3 nga byonna tebisukka mu fuuti 3 fuuti 3 oba sentimita kye kisinga obuwanvu ziba fuuti takatukolera nnyo mu fuuti fuuti 3 osasula emitwalo 3 permanent fuuti pansi
bw'omala okuzimba kagundi kaka akagwa mu 3 azimba kalina n'amaka ageetadde babala buli fuuti 2 omutwalo gumu mu 7 kati ogenda okubisaamu nti gw'ogamba nti olina yiika ennyumba etudde ku yiika nga babala kati nze nno wali 2 ku 10 kati gwe kutula butuuzi ogambe 2 ku 10 okubiseemu gumu 7 bagenda kunkubako ng'ekyasatu kakati era bajja kujjako ze bakugjeeko okitegeera kati ezo ssente ze ziyambako okubanga ebintu bikola ki bitambula waliwo obusente bwe bagaba singa bakuzanga ng'ozimba nga tolina layisinsi bayinza okusibayo oyinza okusasulawo miliyoni 4 mu emitwalo 9 engasi ate kata omuntu batwala ne wirubaalo zo n'abazimbi b'oluusi babatwalirako kati jjukira ate n'obikima nakyo mbeera ndala naye nga all in all kituyambako mu abanoonya cities n'ebirala it's not that esegeza etteeka terigenda tukosa nnyo ffe basingo tudabo abazimba obw'ekivubuka obuzibu bwe tugenda funa emisango gy'amataka mu maaso mingi kuba abantu abali ku bibanja abannanyi ntaka tebagenda bawa byapa kanso nyina simanyi oba it will be a topic for another day ujja kunyamba because nkumanyi by the way kambagambe balo ababakubira obulango tebabakubira obulango kati kambagambe nkumanyi kati sikubira kalango nkumanyi ng'omuntu omulungi mu nsonga z'ettaka and by the way sikumuwana kanso namutebi mulungi mu nsonga z'ettaka mu buzibu bwonna osobola okumwebuuzaako ne bwe batomuwadde muki naye ne kasita obanga okubye essimu otuukira ku nsonga abantu abasinga nafunyeko nasanzeko video wantu ewamu ku TikTok okwo nenjagala ntuuleko naawe singa ngula poloti yange chairman nanterako omukono naye nga tebandaze nannyini ttaka ina kyapa nenzimba ntandika nti okumanya ani gwempa obusuulu ne process eyo kati vike statement yo kajo okoze enfu mu mateeka nga mateeka nga tugatafuta mu butuufu bw'ettaka ekintu kyonna kyogamba nti nguze poloti poloti eba ne buloko namba poloti liba ttaka nga likubiddwa eripuntiddwa bulungi kati buli wogamba poloti namba nze ninde namba eyo ogimpe abasinga abali e Kampala kino tukikozesa olw'obutamanya nagula poloti yange nagulayo ka poloti kange katuddaawo difference ekibanja ne poloti biriwa byawukana nnyo poloti kitegeeza oyina ekyapa wateekwa kubaawo ekyapa muwulirize gwe kasoogambe ekigambo poloti wayina okubaako ekigambo poloti kiva mu plotting land surveying okufuna cadastral sheets biki ebyo byonna ne balimenya muli battaka eri plotted nga limenyeddwamu kyobola bosobola okusanga nga tugeze oyina buloko eri 100 lino lyali ewamu lyeddene ne tujja nga tulitema nesigala nga eri plot 100 ne tufuna block 100 plot 1 ye plot yasooka okuvaamu ne tusigala nga tulina block 100 plot 2 era wogenda bigoberera bali ku bloko yemu naye baawukanya ploti kubanze nagula eyo ploti ku buloko eyo kyovola buli muntu aba n'ekyapa kye mutegeere ababaguza poloti ku ndagaano naye nga tebayikuwadde kyapa kakati abantu abasinga tukkiriziganye mu Uganda wano naddala mu Buganda tuli ku bibanja tugula bibanja ebibanja kiba kibanja okukozesebwa ekikifuula ekibanja kuba tekuliiko bikozesebwako ekikifuula ekibanja kibanja kukozesebwa era abantu bedda mu kutandika okutunda ettaka okugamba nti kankusalireko akabanja nga gamba wammanja okulima wemba nkuwa olimenga kakati olw'okubanga wano olulimi nti abantu baganda waza ebintu ne bajja mu ploti tukopa fulwero okitegeera kati mu bipimo bya poloti entuufu okugeza wano mu Wakiso tebakyafulumya kyapa mu Wakiso kitaweza fuuti 5 ku 10 na 10 ku 10 ekyapa kitandikira ku fuuti 5 ku 10 naye dda zinga
ziba mu 12. Aha, 12 zennyini ya 5 ku 10. Yes. Kakati edda bafulumyanga ebyapa nga birine ku 75 no program twavudde dda ku mulamwa Vicky simanyo bana. Chovola bankugambye nti nsaba onfuni bwe kibanga kigazi onfunira akadde nasoose nkubuuza it will be a topic for another day tusomese gwanga kadi eyo gye wali byawukanamu tunasomese gwanga abawulira nti kanso mwandi mwetaaze atumenyeremenyere ensonga zino awo wetugenda okusimba ekinyusi next time akadde tukyayina simanyi tukwate eddakiika ndooza nga 15 ku nsonga za omukulu Isaac Semakadde. Mugaana sente nga lo chi gundi ya mweyo bagiyita batya Law Society billions zali mutano. Lwaki mwagaana sente ng'eggwanga buli muntu kakati twafuna kayimba kamayinja buli omu agabanako kyagabanye tuve wano. Kiki ekibaleetera bannamateeka okugaana ensimbi gavumenti zibadde bawa kati kye bayita the new radical bar. They are the defiant lawyers of this generation. However, we are not ngawe bagezaako kituteekako tetukoleganika naffe. No. Ekintu kyonna nga ki-impeachinga oba nga kikwata ku integrity nga kikwata ku independence ya Uganda Law Society. President waffe ataddewo amaanyi n'ebikolwa mu buli mbeera okulaba nga we discharge. However good you are, bwe kasojja ng'ogenda compromisinga ku integrity ya Law Council. Because for Uganda Law Society, for him he believes he's only contributing. And he's just a leader. Nakachikoke. Achiteekayo mu public nagamba balooya mumbulire give me your opinion. I'm not going to impose something on you. Sente zitusuubiziddwa kuva mu 2018 mpaka 2026. Nagamba in between there for the 5 consecutive years ebifo ebibadde pertinent mu government oba mu judiciary bizanyiddwa. It has been a game of gamble. A give and take. Yeah. Nagamba ebintu ebisinga judicial okugwa people compromised on 2 principles ezitalina kwatibwako integrity and independence. Ebitebikwatwako. Nagamba to restore that in the young generation yejja I have to take a stand. Abamu mujja kundaba nganzi omubi. Naye I'm going to restore dignity ekitiibwa. As people batunuulira we have degraded. Everyone virtues and morals buli muntu ali questionable buli muntu atambula ne questioning mark. Yeah. Nagamba omulamuzi ayisa judgment nga he has dismissed ate wano nga grantinze. The most incompetent are being awarded positions. Nenga byave no nga ba member mu Uganda Law Society. Wano tuogera n'abayivu mukko kati. Nagamba this cannot continue. When naba nfuddewo ne babiza it is okay. Kisigale ku record nti nze I beat it. Okay. Kulwabo for the sanity. Abajja babeko you know the next leader has something to uphold. Isaac Semakadde ne team ye they've tried inti nebba ya Uganda ina kati wetunuulirwa. Bayina kye bakoze okusitula. The solidarity n'abaana okuddamu bagikiririzeemu. Abantu bali tebakyagikiririza. Yes. Ebitambula mu baloya tuli babbi. Tuli bakenuzi. Loya taleemirirwa. Naye olwaleero nkugamba n'abadira. Era nkugamba I was somewhere. Yes. Abantu ne bagamba yes. Kanso yazze n'atukolera kino. Yeah. And it didn't go on record. You get my point. Integrity egended da. It's no longer about ani agendo singo okwogera oluzungu. Abantu balimbiddwa mu luzungu. Mumisange ejenjawo. We are going to come up Isaac Semakadde yagamba I'm going to come out and defend the most defenseless person, the voiceless. Yeah. Those people you simply don't want to hear about. Those people you have labeled to be public nuisance when they are making viable points. Baba fule bitagasa. Nagamba I'm going to stand with Malema Birizi.
say it as you may, nti si member wa Uganda Law Society, but he is a lawyer, he has a degree, 4 years. He's one of those guys abaina precedents with cases. Yeah. Mulungi, he's an activist. Or Mulungi, if he comes out nagamba nti this and this doesn't look good for a judicial officer to be conducting himself like this, why should we condemn them? Yeah. If someone is coming out and saying the Computer Misuse Act, egenda kutulira abantu okubanga you are censoring, censorship was indirectly. Muba sirisa. Muba malake emirembe gyabo. And now, for Isaac Semakadde, that order we abadaji fulumya. He said, you guys, I am not looking at this money. Yeah. Inti imbajako. I know young lawyers, you have needs. I know you need me to push here and there. This money was promised to give us a structure. But this money, batufudde babega. Basabirizi. Okitegeera. Zaali zina kubayambako kubako kye They want us to reach a point of compromise. Omanyi omuntu wakwata ng'oyagala kagati enjala ng'ekuluma bw'akola bw'ati. Oswakira. Oweguya. Ova mu kye bayita desperacy. You compromise on every principle. Naye w'oyimirira solid n'ogamba kakati akagati ke kabadde kansumbwa si kyakaagala. No, ne weesulamu jjulumira nga nkazize. Omuzannyo omunene mu nsi muno ogusumbwa bannayuganda, buli muntu omululu gwe munene. Whenever you contain your thirst for money, bagamba ono tumugule tutya. Tumugulire mu ango ki azitowa mmeka. Bw'otuuka nga ezo buli kye bakutaddeko handicraft nga zonna ozikutudde. Nze sikyatya kufa kye musembayo okutiisatiisa n'abantu. Kati ngenda kubyogera mu nzite. Nga bagamba kati let's torture him. Tumutulugonye. Okitegeera? Kati katumusibe. Kati we babulwa bonna we bakwatira nga bagamba tumuyite ku mmeeza. Tuteese. Mumuwe ekifo. Okitegeera? Abere part of us. Isaac Semakadde, ebimu ku dice zaazannye nga nnene. You people they are bold statements ezigenda okusigala nga zoogera ku oyo omusajja. Gavumenti okuvaayo ne bagamba ffe tukulonze tukuwa omulimu. Jangu ku kakiiko akalamuzi. Jangu n'ogamba mbalayirira. Sirinnyako. Muliwo omulala. Sirinnyako. It is every lawyer's dream. Okutuula kakiiko. It is every lawyer's dream. Naffe who are still meandering with life. Yeah. Era we are trying our level best. We are only becoming bold because there is someone who took a chance. We could not speak. Nga muitawa. N'abagezi. Bakali smart. Until when this guy said it, but this can't be business as usual. These guys are misleading the entire generation. Chokola ye ajira mu style eyo. Nagamba, if this is the case, he has a brain like no other. Bana abana betaga guidance. Betaga omuntu akutwa omumuli. I'm going to do it, whatever it costs. You guys, okubera ku mawanga, it's not a luxury. Until when you travel. Lwakimanya nti okutambula nako si kwangu. Kute mumanyi kitegeeza kutula mu nnyonyi n'eyita mu ambulance. Tomanyi kitegeeza kwata bulamu bwo n'ogamba ngenze ku mawanga ng'olina bajjajjawe Masaka. Oyo ye Semakadde. Mwana wa wano. Obuwaŋŋanguse. Wano we wali bakyali be babonga nabo. Oyo mwana anyumirwa omupiira. Oyo mwana anyumirwa okuwuga. Yeah. Oyo mwana anyumirwa ayagala okutulako mu bakyali be. Ne tukuba olwali. That and more abijjeewo. Oyo mwana agenda kuba n'abazzukulu nga beeri. Si baakuno. Oyo mwana akutta abaana be n'abazzukulu. Basemakadde bonna bamutunuulidde. Oshegera, Semakadde ayina enzigi nga abaana be bayinza obutazikonkona ne zeggula. Because of character. Naye yagamba, I'm not compromising. Nanye. Ekintu n'akigaana. Because he's not going to be a president for 10 years. Yeah. His term is running out. Ate muteekewo. He's working on a time bomb. We are asking after this what is going to become of him. Are we going to hear him anymore? Yeah. Is he going to mentor us as his dream was? Nga takyali president? Has he solidified byakoze? Are lawyers willing to still participate as they are? Because he's saying goodbye very soon.
But look here, this is a gentleman yaganye omulimu in bold light nawandika nagamba nze mwebale mubadde munjagaliza, but I cannot mingle like that. I am telling Ugandans, ABC, this is missing. I can't. He has not been today. He has not received his flowers as the president he is serving. His assistant almost yakoze 75% of the work. Yes. Only that he is a hands-on. You'll hear Isaac Semakade, whether you don't own or you whatever. He's a guy you cannot ignore. By the way, you can never ignore that brain. Amazene banga nga yafuluma na yero ulira asigala soundinga. Chikulaga chi ali solid, teyetaga kubeerawo. Okola. Teyetaga kutuulawo, kutuuza lumbe. Yeah. Nava nagamba look here, whatever has happened, mubino obululu obubaddewo. I don't agree. Yeah. What kind of an election is this? Ngabana babasibiddwa. Oshitegera. Bavunana gumu. Naga ntino tebigenda kukola. Yeah. And this abantu bonna bali mu makomera, their outcry is one. Baloya tebatuyambye. But we cannot kuyamba, tetusobola kubayamba nga abalamuzi emyaka 5 gino gyonna babadde balonda ba NRM cadres. Basiteti bonna nze ffe tusabye emirimu tebagituwa because bagambe yo character egenda kutusumbuwa. Oli wa kutumira. If character egenda okusumbwa if I'm professionally qualified to be there. Okitegera bagamba namutebya ayogera nnyo. Already ndi qualified okubeera awo. Attendance n'obwetaavu n'obwagazi nti I'm willing to serve my country and I'm ready to take that oath njiyimirireko. Yes. We are not being given a chance. Abantu we bataddeyo babateekayo nga bafuna amasimu tikola bwoti oyo tomuta. Yeah. Omuntu n'agaana n'asettinga president empa mu Beiro. Mu bintu ebisinga okuba ebyangu mu mateeka gonna ye Beiro. Kuba Beiro kye kintu kyotasobola kusayitingira mateeka 10. It's either otunira Magistrates Courts Act oba otunira mu Beiro guidelines. Ne wesigama mu Kawaayiro 23 n'ogamba buli muntu presumption of innocence. Ne tutunulira mu ebyo section 77 biki ebivirako omuntu abeerenga awoza nga ava bweru. Yeah. Omusango gwaliko gravity of the offense. Muzito gwenkana ki. Tetunulira ye mwennyini ayina kinaki. Ne essaawa zino mu musango gwa Besigye guys, what was that? Balamuzi. Yeah. Nga ne principle entone nnyo emulemi okumemengula. Omanyi mulimu ebintu nze wenzikiriza nti kiteekeyo. Nga bwe kiri. Ogambe nti bananga amateeka gamba bwe gati ne bwe kati nze agambye. Totusumbuwa nnyo. Kiri amateeka bwe gagamba naye kati nze ngamba. Hey, if you are the law. Yeah. But had Semakade been a president or if we had caliber or character of that nature previously, singa tuina abaana abali cream de la cream. A judge or a judicial officer's character should be beyond reproach. Yeah. Omanya amateeka gagamba nti omulamuzi ne waayisa kyotayagala soko kitekemu ekitiibwa lyokko kiwakanye. Kyovola buli lawyer wagenda ku bench nga submitting we bow down. Nze mba sivunamidde gwatuddewo nvunamira obuyinza obukulimu. Nkusuubiramu okuba omwenkanya okuba omwebufu. So 5 billion he said mwazi tusuubiza mu 2018. Yeah. Mwali mugambye mungena zitwa tukole structure headquarters wetunegatiranga. But ebivudde mu ekyo you have drilled. Yeah. Mubadde mwagala nga obululu ebujja tubasimbe emabega. Mubadde mwagala tu compromising. Mubadde mwagala tubawe baloya ab'ekibogwe basumbuwe ensi. Yeah. If everything is bending, let us not bend. Nagamba muzizeeyo. Sente bwatyo nazigana. TikTok ne ba blogger. Nga ne Viki tebaliiko. Okitegeera? Yeah. Kati oyo Isaac Semakade. Ayimirira ku kigambo kye. Nagamba sente ze muli mukumpa temuzimpa nti munjagala. Muzimpa lwa kusirisa either kyendi. Temuli betaavu betuli mu kukola. Mulina byammwe bye mulisaako. Enyote ezituyimiriza wano nga bannayuganda zifudde. Okitegeera? Semateeka mugiriddemu ebintu. Mbaddewo nga ndi mujulizi. Ne tubawabula nga Uganda Law Society tubawabudde. Ti military court mugiwadde obuyinza bungi nnyo. Military court eyo osoma military egundi the act. Pwagitunulira nnyo. Fountain of honor. And of course the commander in chief. Okitegeera? Bakutte obuyinza they are interchanging it.
bakuzanya just kanemu kanabiri oshegera nti obuyinza obumu obwandibadde obwa fountain of honor babuwadde ki commander in chief byonna yabagaidinga nabagamba you guys these things are going to catch up with us oshegera mukakozesenga akatu abantu banoonya abaana baabwe you're not coming out to be transparent mugeze mubaza abantu temutuwadde ripoti y'abafudde nga ayina kye bayita legitimate question. Omanyi Uganda when you raise a question bakutamwa butami ebibuuzo byo kasabi banga bingi. Yes, because for him akutunyala gamba ze kino ekibuuzo nkisindise wonu kati notunka nakyo nga kikutuuseeko gwengo omuntu kakati yena abagamba mbabuulire I cannot koto in yokupu because mugenda mukunkyayisa mmwe n'okunkyawanyiza obutakutya singa mbanyimiridde ku kituufu muli batono nnyo nekyenzimbye mukizimbulula mwagala nze omanyi omuntu asobola okuyisa ekintu ky'ekisiru nagamba gwe aba akisoma okibakakase spokesperson gwe PA kati yabagamba you want me to justify a wrong you want me to stand mbabeere emabega you are defiling and raping Ugandans amateeka ge muteeka wabonyigiriza omuntu you are defiling them omurapinga yes omutuusako gabulisa maanyi you have defiled Ugandans you've failed Ugandans I cannot koto I'm not going to in any way I cannot be a dimwitch to that level nakigana nibagamba muleta akasembayo ochega omanyi bali abefula omanyi wabaye ababalira government ya President 7 yenyuma ng'ekintu eki erimu kye bayita brokerage ku level jota subi abaana bakuba ekibloka buli kalimo kalimu buloka Uganda enyuma okufuna obulamuzi waliwo ekibuloka okufuna kibuloka wa minister ebibuloka biri yawo bitirivu kati nagamba nedda wemba mwagala nze I rubber stamp this it did not work tekiyitawo kakati nabagamba nze sente tuzizize guess what I predict as you wrap up President Uganda Law Society addako 75% oba nkyogere oba kinaawulikika bubi agenda kuba NRM kada President wa Uganda Law Society addako ate kano oyinza okkanjogerera ng'ava tumbe gwe kano kkiriza osobola okkanjogerera kakati nawe toyawukanye n'oli gwe wagambye nze nsobola obapyala abaana bange bakyali bawere munveeko abange be bakuze kale tutumbe tusobola okuba nti akadde katukutte nga tumaliriza bannange yes benyiziza olulimi we luseeredde byenjogedde ebyensimatu n'emenya ndi muyizi akkiriza okuyigirizibwa n'okutereezebwa nyinza okuba nabyenjogedde for excitement nga tebitambudde bulungi mu mbeere temunteeka ku ntandaala esusse ndi mwana wammwe I'm here to learn from you byenjogeddeko nga bikwata ku bantu buvunaanyizibwa bwange okitegeera mutubeere mutukumekume wetwogera ebitakusanyusiza tulagira batutte tulagira batusibe tulina abaana tulina bamaama mutubaleemu amagezi ekitegedde ekintu ekyo era kagasseeko mu ngeri ya lugezigezi ate wetujja okusaba emirimu temututunuulira mu mbeera etategeerekeka mutu assessinge nga bannayuganda otherwise bannayuganda yonna gye muli mbagala nnyo tulabagana olundi ndi muzzukulu wa Gabunga ayisa abasajja kabaka awangaale kale Kibira Construction Company Limited bakujjukiza goena yandyagadde okubeera nti ogula ettaka lya kyapa lya ndagaano yagala kuzimba n'ebirala ebigwa mu kkowe ery'okusimira amazzi abanoonyeko osobola okubeera ng'ate ensonga bazikutambuliza ddala bulungi nnyo nyini ddala bagamba nti amazima bugagga mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fo aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano,
ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.